mulungi era wa kisa atwagala nnyo era afaayo eri obulamu bwaffe newankubadde nga tuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo newankubadde nga tuyita mu bizibu eby'enjawulo newankubadde nga tusanga ebitunyigiriza bingi naye twagala okumwebaza kubanga atulekawo n'ayimirira wamu n'obulamu bwaffe okututuusa ku buwanguzi n'ayimirira wamu n'obulamu bwaffe okuleeta enkyukakyuka. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino njagala nkutegeeze tulina Katonda afaayo eri obulamu bwaffe newankubadde nga tunyigirizibwa newankubadde nga tusoomoozebwa newankubadde nga tusanga ebizibu bingi naye Mukama abeera wamu naffe. Mu kitabo kya Luka essula 19 osoma nnyo olw'omusanvu lugamba, and when they saw it they all murmured saying that he has gone to be a guest with the man that is a sinner. Abantu bwe baalaba Yesu ng'atambudde okugenda okuyingira mu maka ga Zaakayo gwe baali bamanyi nti musolooza wa musolo. Mu kiseera ekyo omusolooza w'omusolo nga ye mwonoonyi asooka nga yasooka ku layini egenda mu Geyeena kubanga yalabibwanga ng'omuli w'enkwe, yalabibwanga ng'eyeegasse n'abatakkiriza okunyigiriza eggwanga lya Katonda. Era Zaakayo n'abaana be ne famire ye n'ekika kye n'ennyumba ye baali baabigazeetinga okubeera ebifo omuntu w'atayinza kulinnya oyo yenna ayagala obulokozi, oyo yenna ayagala obutuukirivu. Naye Yesu bwe yajja n'asanga omusajja ono ng'amunoonya n'agamba leero ngenda kubeera mu nnyumba yo. Era abantu bwe baalaba ng'atambula okuyingira mu nnyumba ya Zaakayo bonna ne beemulugunya, they murmured, ne boogera obutonotono ne banyumya bokka na bokka ne boogera mu buli kasonda ayingidde okusula n'omusajja alina ebibi. Bwe bate baali balowooza naye Katonda yali alaba bulala. Obadde omanyi nti amaaso go n'aga Katonda ga njawulo? Obadde omanyi nti gwe byolaba Katonda si byalaba? Manyi nti waliwo omuntu ali ey'amamalinga ali mu kwogera obugambo butonotono eri abalala. Waliwo omuntu ayingira mu kanisa okujja okusaba abantu ne badda mu bugambo butonotono. Kale oyo omuwala yajjamu embuto 5, kale oyo omuwala yakola bino, kale oyo omuvubuka yakola biri. Tosobola kumuyamba, toyinza kumutuukawo kumukyusa, wamulangirira nti mubi nnyo naye azze eri Katonda amukyuse naye okyamamalinga oyogera ebitategeerekeka. Kikyengezaako okugamba waliwo omuntu gw'oyinako endowooza embi naye nga yakyuka dda. Waliwo omuntu gw'olowooza emyaka 10 emabega nti bw'ali naye nga yavaawo dda. Abantu bangi bemulowooza nti babi baava dda mubalowooleza. Abantu bangi bemulowooza nti genda mu Geyeena Katonda yabateeka dda ku nkalala z'abagenda mu ggulu. Abantu bangi bemulowooza nti baabula dda balamu nnyo n'okusinga mu aboogera. Abantu bangi bemulowooza nti obulamu bwabafiiririra dda Katonda abateekerateekera ekisinga obunene. Nina gwe njogera naye mu kiseera kino simanyi mbeera gy'oyitamu na bulamu bw'olimu naye bw'osalawo okujja eri Katonda nga Zaakayo bwe yasalawo okujja eri Katonda Mukama ajja kusembeza obulamu bwabuzze bujja. Sifuddeeyo abali mu busonda b'ekkanisa boogera ki? Sifuddeeyo abakugumbya eddiini boogera ki? Sifuddeeyo enkiiko kiki kye ziteesa? Ebyo byonna bisobola okubeerawo naye ekikulu kiri kimu nti ekisa kya Katonda ekitakoma kyagaana amaloboozi agava ebweru okukiziyiza ekigenda butereevu eri Zaakayo okusobola okumulokola n'okumuzza obujja. Kyawa Mukama akunyweze n'ebigambo ebyo. Endowooza gy'olina ku muntu, omuntu yakyuka dda. Ebyolowooza nti emyaka 10 gundi yakola kino ebyo byavaawo dda. Abantu abamu boogaanye okusonyiwa kubanga bakola ekiramu emyaka 10 emabega baakyuka dda. Abantu abamu boogaanye okuddiramu kubanga bakola kiri baavaawo dda. Endowooza ezimu ezikyakusibye mu bulamu ku bantu abamu byakyuka dda ebikyakola n'amakulu. So saa Mukama akununule okuva mu ndowooza efaanana bw'etyo ng'eyali n'abasajja bano. Obeera n'obulamu obutegeera nti Katonda akyusa abantu, osembeze buli muntu, omuwe omukisa, omukkirize bulijjo yasobola okukyuka olwo nno obulamu bwo bubeere n'eddembe era osumulwe bulijjo. Mukama akuwa omukisa